Alani ekigambo kye yayogedde Alani tewali yakimukase. Kubanga okusinza ku principle kye yakoze n'akwata omusajja Alani Ssewanyana n'amuteekamu omuguwa n'agamba yogera bino mwangamba biki ekisooka obadde kiseba amawulire otogalaba wana kacumbalo oli munnamawulire principle omusajja teyamutadde mu muguwa teyamutadde ku kisenge twogere bino ebintu nga tukozesa obwongo bwaffe n'emitwe gyaffe bakaffe tubadde tulaba nebyayogeddwa bwe baali babasiba waliwo mabegakaawo omukulu muwoozi General w'amagye yatwitinga n'agamba nti gavumenti ya Mwami Museveni Kyagulanyi Ssentamu asiba abasibe bali abafunamu ssente be bakwata abafunamu ata ssente ke basebo ne banyabo mugamba mutya abasizidde okubeera nti nno mulioje mutulabira kansibe ebintu bitambula ddala bulungi nnyo gwe nno okugamba nga bitanda batambulira ddala bulungi weekwase Mukama oba Allah okusinziira munzikirizayo ebintu bijja beera ate nga bitambulira ddala bulungi nnyo. Tukomyewo n'olwaleero naye nga temwerabira nti nno abantu baffe abatufollowinga nammwe ate abasuubira tuteekamu kasente atubaagala nnyo tubaagalira ddala mugende maaso. Kakati osanga video eno nagamba subscribinga kuba ensonga zetwogerako ensonga z'amannyo ensonga za ggwanga. Onako olwaleero tukomyewo ne ttiimu yonna Kabiriiti nga bwe mwajogerako luli musajja wange owa Piero Yuma amuyisaamu eggaali naye yoyo waffe Honorable Tubi Kasanda yo waffe mugende maaso nno n'okutwagala bw'olaba video eno woogirabye subscribinga atobeerewo ddala tugenda beeranga tutambula bwe tutyo mpaka okulaba nga tukyusa eggwanga lino tulitereeze libeere mu mustawa. Onako olwaleero nkomyewo ne ttiimu yonna nga bwe gambye ku side eno naye olw'ensonga y'obudde kanteekewo ekibuuzo kye tugenda otandika nayo batuke gye tugenda tutambula nayo tugenda tambula points nnyingi nnyo naye tugenda tutandika nayo y'ensonga erabikiddwako mu mawulire esinze okukyankalanya bannayuganda n'abalala ne bavaayo ne bagamba omukulu kyeyakoze si kituufu abalala nga bagamba kituufu. Yensonga omukulu ate principal w'ekibiina kya NUP omukulu Kyagulanyi Ssentamu gye yavaayo n'ateeka omukulu Honorable Wemakindye Ssewanyana ku nninga annyonnyole ebintu bye baayogeranga nti nno kituufu Mpuuga ne Kabondoke ak'e Masaka baali oliawo oba oliawo mu lukwe olw'okugezaako okubeera nti no baasiba abantu abo n'okutuusa okulaba nti ate muganda waffe omu ye obulamu ate abuvaamu. Ensonga ndowooza yo naye olw'okuba nti nno owaayi weeyanjule n'ekibuuzo ky'omwana bwe si yeye naye tuli ku nsonga za ggwanga oli mulwadde ateekeddwa okuba nga mulwadde mbalamusizza neesa okwate bannaye balamusizza wasiba ne gye musinziira okubanga mutulaba tuli wano ku Makindi House waggulu Makindi House olwosa bayinako sauna bayinako massage bayinawo enkoko eyasupu mu abanywanywaamu kandi baswiti kula bajjanga baliko hangover so n'ofuna enkoko eyasupu weeri yonyumiriza na munno saluni oba ye sauna yokka ina manager nga teyasoma naye nga balancing ebitabo boss kabaawo nayambibwako focus olunaku lwawe ku kamera tuyinako focus tuyinako promoter Tamale wamu n'omukongo Kevin so balamusizza bassebo ne bannyabo n'obuufu obwo amanya agange wantuli mu bibiina atalina kibiina tajja ndi musajja wagira ekibiina ekivuganya ekiri mu buyinza naye ng'ebiseera ebisinga ebigambo bye ntera okwogera neeyambisa nnyo ku mutwe gwange nani gwe ŋŋenda okuddamu ne neewola ku bigambo bye ekibuuzo wakitegedde kati nkiddemu kyade kibuuzo ki ekibuuzo obadde ogenda kuddamu ki olw'obudde tugenda genda nga oli introducinga n'agenda bugenzi ku kibuuzo straight ekibuuzo kyabadde nti Honorable omukulu Bobi Wine kye yakola eky'okuyita Ssewanyana ajja annyonnyole ebintu bye bakolebwako mu kkomera n'omuntu eyabibakolako abantu bagambye nti nno yamulabisizza banga bagamba kituufu abala si kituufu gwa kirabye otya akati nga wegambye nti nze mpagira ekibiina ekiri mu buyinza ekivuganya ekiri mu buyinza
Ekigambo ekyo no kibayogera kinene nnyo lwakubasomera kino obudde. Naye nja kufuna obuzibu bungi engeri nakitunulatunulamu n'okukitematema. N'abalabe nabo ku porosonyi banategeera nga bwe n'abantegeera. Naye okutegeera si kwa buwaze. Ensonga esookera ddala. Mwami Ssewanyana baamusiba omugwa mu bulago. Nga newooba otya okugweyambula kiba kizibu. Kubanga akatumu baali bamutadde kali kazibu nnyo. Lwakuba nti ekibuuzo ekyo kira gye kyatandikira nze tujja kugendayo. Naye nga wookimbuuza engera kitandikirawo wennyini nnyini. Ssewanyana ekigambo kye baamubuuza okujja okuwa obujulizi ku mwami Kyagulanyi Ssentamu. Ebigambo ebyamugambibwa nga bajja mu kkomera. Nze nyina ekibuuzo ekisookera ddala nti ekibuuzo ekyo kyali kyetaagisaawo mu budde obwo. Kubanga nze nyina ekirowoozo tulina twetaagira ekibuuzo ekyo kyogerebwe ne tutakifuna. Okugeza nga ku lumbe lw'omugenzi Sseggirinya nali nsuubira nti omukulu Kyagulanyi Ssentamu ajja kuvaayo agambe nti omukuba bwaliwo okusikangana omugwa ku bakulembeze ababiri mwami Mpuuga ne mwami Kyagulanyi Ssentamu. Naye nja kufuna ekirowoozo omwami Kyagulanyi ogamba nti oyo gwe mulaba ali wakati mu kulemesa okuziika omugenzi ono y'omu bamuviirako okufa era y'omu ku baali baamusiba. Naye tekyayogerebwa. So twafuna ekigambo ekyo nga bino ebintu byatandikira ku Eddie Mutwe. Kati nyizo kikuzayo ne gamba nti Sserukama Mayute bakwata kulirye ng'atandika okukaaba. Kyoba oli awo singa tebasiba Eddie Mutwe omukulu yandogedde ekigambo kino. Ekirala abantu bano nga bali mu kkomera ya Abedi Bwanika yalinga ku CBS okwo ng'agamba nti bali mu kuteesa basaba bateese n'abaakwata abantu bano babate. Era ekibiina eyo kyennyini ekikulembera omukulu Kyagulanyi Ssentamu ne kigamba tebakkiriziganya bantu bateesa bantu baliyo bato okuggyako baliyo batwale mu bavunaanibwe. Abantu bano ne baavaayo ne bagamba nti bano be baali baabasiba. Waliwo emabegakaawo omukulu Muwoozi General w'amagye yatwitinga n'agamba nti gavumenti ya Mwami Museveni Kyagulanyi Ssentamu asiba abasibe bali abafunamu ssente be baakwata. Abafunamu aja ssente. Byali ku twite ya General Muwoozi. Yagamba nti bali be baakwata Kyagulanyi abafunamu ssente. Kyagulanyi n'avaayo n'abagamba bwe mbanga mbafunamu mubate nze nfiirwe. Okitegedde bulungi. Kaakati nze nkigatta ku kino. Wabanga ono yasiba abantu bano y'omu yateesa babate. Okategedde bulungi. Lwaki gwe tokkiriza babate? Kale tuyanzeege anko ng'okozesa akazindaalo k'olina atutandikiraawo amannya g'ekibiina kyo n'ekibuuzo. Amanya abantu ebibiina Iki kyakyogera. Wano tuli ku ati nze munamuleta bana kibiina ne kati benteese balina ebibiina bya. Erinnya n'eddoboozi nze Yasini Ssemwogerere erinnya lyange Neddia Lugave. Nzikiriza mu kibiina kya National Unity Platform. Wabula ekyenjawulo nti nze musajja akozesa omutwe gwange netuna ensonga nga bwe nziraba. Tubadde ku nsonga ya wali abeewola. Ngaani? Ojja kubalaba wano. Tu ensonga ya Oweekitiibwa Honorable Alani. Alani Ssewanyana nga sinnagenda na ku kiro omukulu kyagenda nti baamutaddemu omuguwa. Alani Ssewanyana kaadi yaleese obuzibu. Ayagala kaadi. Alani Ssewanyana ebintu ebyakoleddwa wabadde omulaba oba bituufu byayogedde oba si bituufu. N'adobera nga abyogera okugezaako okuteekawo obuganzi eri ye ne pulezidenti we. Okitegeera? Kyendi sure nti Honorable Alani Ssewanyana bw'okuba nze nga bwe mbadde ngoberera emabega n'ebedda bijje bitambula wayo kyayo kyadda ku kaadi ko toliiko wadde ng'ekiwadde enkubulira mazima Ssewanyana tali ku kaadi okusinziira ku byogerwa waffe tutambula ne twogera n'abantu bwe tugenda ku kino anti ekibiina kya National Unity kigamba ti amaanyi gali mu bantu kati ku Ssewanyana mu bantu taliiyo. Sigambye nti taliiyo naye nze okusinziira bw'oyitamu mu bantu gyeriri ng'erinnya nekyategeeza tuza baakoledde. Bwe tudda ku kiri kino ekintu waliwo omwami akifunamu. Ani? Omwami afuga eggwanga lino afuna mu lutalo lwa Honorable Mpuuga n'Alani Ssewanyana n'ekibiina atya.
Sawa zino buli muntu yenna bw'abadde abanje agamba nti President Museveni yasiba abantu baffe. President Museveni atuttira abantu. Sawa zino kusira ku bigambo bya Alani biraga nti abadde yatta abantu e Masaka. Ne yasiba abantu e Masaka yali Honorable Mpuuga. Ebigambo ng'ebyo byogene bigenda ku mawulire. Kitegeeza nti ziri TV ez'amaanyi bwe zibifuna zobanga clearing erinnya lya President wa Uganda. Aliko batufuga President Museveni ali innocent taina buzibu era sasa no wadembo tuza press conference naga nti bulijjo opposition bakola batya beberwanyisa yenze sikirimu kati ku international level yo bomulongosezza so NUP erina kyekola naye nga temanyi simanyi oba batemanyi naye kimu kyenjagala okusaba abakulembeze bafu mu kibiina kya National Unity Platform tutandika okufunayo ku bantu betwebuuzaako bifo nga tetunnakola bintu ebimu webanga nolimu abasajja nga bakulu mu byobufuzi ngera basologa nti awano wadde kintu kyetaaga ntukireke Mwami Kachumba ali mu bulamu bw'ensi waliyo omuntu gwokolagana naye nga tomwagala naye ng'omwetaaga tuzira kuba kufa abali wano nga totwagala naye ng'otwetaaga omwetaaga kyeki nti omuntu gwe weetaaga oba olina ky'omufunako omuntu gw'oyagala obwagazi oba omwagala bazi oba talina kyakuwadde oba alina kyakuwadde so tuyiga mu byobufuzi okubaako abantu betwetaaga tukolagane nabo si betwagala kubanga gwoyagala ne bwakola ensobi ogenda wana mpaane saate gweweetaaga bwana bako kyakoze ojja muga nti abantu tukole bwe twantereze bwe tuti kale ensonga zezo ndowooza muzeeyo omukulu azambise bulungi nnyo awo nno bwekintwalira ate ku muganda wange oba honorable agenda okwesimbawo awangula akalulu ke ka Sanda South alindiridde okulayira so musajja wamaanyi nnyo era nze ndi musimu nnyo nti nno ekisanja ekijja ngenda beera ne munywanyi wange nga honorable gwekubira essimu muwa akazindaalo kennyini awo yakyewandira namubakabba akyenyumiriza honorable tukwaniriza Amina sebo abasebo ne banyabo mwene abatugoberera abatufollowinga tubebaza nnyo nti mwebale nnyo kye mukola kya ttendo naddala nga tusetta faali ku Uganda kuno n'okumulungula ensonga nga yabitambudde mu ggwanga amanya n'eddoboozi nze tumwine James MP2B Kasanda House empologoma ya Museveni abantu bakwagadde empologoma ya Museveni bavumye oli anti buli omu akozesa mutwe gwe nga bwe tubali tukyogerako wano okay ensonga zewe ziri mu NUP ndowooza obobeere ne wammwe eri oba owulira ekigenda mu maaso anti nze twabagamba lumu nti luli gwali muyaga NUP gwali muyaga yesebo era ne President Museveni lumu yali ali Fort Potro n'agamba NUP okutuuka 2026 eweddewo namwe mukiraba bulungi nnyo eweddewo kati kubanga lwaki eggwawo terina structures ate kyali weri luddawa kubanga okusinza ku principle kye yakoze n'akwata omusajja Alan Sewanyana n'amuteekamu omuguwa n'agamba yogera bino mwaŋŋamba biki ekisooka obadde kiseba amawe otogalaba wana Kachumba oli munnamawulire principle omusajja teyamutadde mu muguwa teyamutadde ku kisenge twogere bino ebintu nga tukozesa obwongo bwaffe n'emitwe gyaffe bakaffe tubadde tulaba nebyayogeddwa ekisookera ddala waliwo ekiwandiiko ekyatambulanga mu parliament nga baagala okugyamu nga bagoba Mpuuga ku bakomishona okimanyi bulungi Alan Sewanyana ye musajja omu eyavaawo yo n'agamba sigenda kusaako mukono kubanga okubeera kwaffe kuno ebweru yali ow'ekitiibwa Mpuuga yabatasobeera ebweru yakola kyamaanyi nnyo okuteesa ne gavumenti bate abasajja abo ye ne Alan ye n'omugenzi Seggirinya ate ekyokubiri kino kiri ku likodi ayali omuyambi wa Alan wa Seggirinya Luwemba yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine takyalirako ku Seggirinya simanyi byayogera byagambye Alan ayogere yabyogerera luddawo ebyo naye naawe mukulabako tamukyalirangako yamukyalirako goge mazima yamukyalirako bakulaga akatambi nga yamukyali ekyokubiri Alan Sewanyana n'omugenzi Seggirinya ojjukira bulungi nnyo nti Alan Sewanyana mu kalulu akabaddeyo e Kawempe yabadde ku muyambi wa Seggirinya mulumbe wa mugenzi Seggirinya maama wa Seggirinya ne mukazi wa Seggirinya yayimuka mu maaso ga kamera n'agamba bannange twebaza nnyo ow'ekitiibwa Mpuuga
atubeereddewo nga omutabani wange bamusibye mu bulwadde kati omuntu bw'oba gwasiba omuntu oyo osobola omubeererawo mujjukira bulungi nnyo ono omugalatiya Abedi Bwanika yatuuka n'agamba principal ne ttiimu ye n'abagamba bannange ebyobufuzi byawedde netuteese ne gavumenti tutaabaki abantu era y'ensonga y'emu eyo ndowooza yatandika okuvaako embiranye yaabwe. So olinga agamba nti nno Honorable yakakiddwa naye nga byayogedde si bye bituufu. Honorable yakakiddwa kubanga Mpuuga nze ebbanga nendabidde Mpuuga n'engeri gye nze mugobereramu tayinza kukola kintu kifaanagana bwe kityo. Musajja mwesimbu. Kyova olaba ne Ssaabasajja Kabaka yamulonda n'amuwa obwa minisita. Okay. Ate ajjukira bulungi nga Kabaka wa Buganda agenda okukyala Rome wa Papa. Mu bantu ab'essimu bye yatambula nabo eriwo ekitiibwa Mathias Mpuuga. So tasobola kukola kintu kyonna kiridde ate. Omusajja alina eddiini. Bino bye baliko bali ku bintu byabwe kubanga award gye boogerako ne principal yafuna obukadde 3 naye ate nga yamala mu parliament emyaka 2. Ukimanye bulungi nnyo. Kale katumale ovaako ate ew'omukulu Sweet Kid tweyanzizza Honorable to be Sweet Cool. Erinnya Kid tomanyi kyamutuukako. Kale basewo ne bannyabo tugenda ate ew'omukulu Chobe Brian ono nno WNUP ngayagala bwa kansala. Abantu mwenna abadde bagoberera ensonga zino abakulu bonna mbawulidde gye bazze boogera. Kati ngenda kuddamu omu ku omu naye ng'ensonga zange wuliriza. Bw'oba oyagala kwogera nkakuwa oyogere taata. Nkuwoyogere. Ngenda kwogera ensonga zange naye nga ngenda nzira omu ku ki. Otandikidde wani taata? Omukulu gwe ntandikiddeko agambye Alan talina kaadi. Alan okubanga talina kaadi yakyogedde. Muzeeyi nze ndiku kale sokoddemu kyekibuuzo ekya Alan ekigambo kye yayogedde Alan tewali yakimukase. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayita abantu nga bw'abadde atuyita ku Mande olumu ne ku Lwokubiri. Bonna ne bajja. Talina gwagamba nti gwe bw'otajja oyina omusango. Alan abadde ajja. Ku luno waliwo ekintu ekibadde nga kirabika kimuli ku mutima naye nga kirabika kimuzitooweredde. Ani Alan? Yes, sirika. Nga kimuzitooweredde. Okubuuza akugaana. Era yayise Alan n'agamba Alan Alan n'ajja. N'amugamba bwe nalinga njija mukomera mwaŋŋambanga nti ani abasiba. Ekyo ekintu kibaawo emirundi emeka 2. Omuntu bw'okyalira abasibe babakuleetera bonna. Singa Alan yali tamanyi kigambo kye badde bamubuuzizza yabadde asobola okugamba nti nze mukama wange nalinga mbulumi nga neebase nawuliranga Seggirinya ayogera kino na kino. Alan yayadde teyejeeko musango. Naye Alan bw'aba yakonfesinze eri abantu nga tewali amukase n'ayogera amannya gaabo kitegeeza Alan naye yakola ki? Yaliwo nga bakola ki? Nga boogera. Omukulu atugambye nti nno Kyagulanyi tagendangako mukomera kukyalira abantu abo. Anti era ekimulemye otegeera oyo gwoyogera naye yentegeera kati gwe ngenda okusookako. Ye yagambye akozesa muki mutwe gwe. Kati omutwe gwe tegumulaga bituufu na bikyamu. Gwokozesa bigere. Omuntu mugana nge sirika. Mu proving nti nno omukulu yabakyaliranga. Teyabakyalira gumu 2. Kubeera singa teyabakyalira Alan yabadde asobola okyogererawo nti taata nze nga sikulaba nko mukomera. Yabadde agenda mumukuba. Webale kitegeeza Alan bye yayogedde oli yamukyalira. Ndi ku oli omwami. Oli omwami n'agamba nti Mpuuga musajja mwerufu. Webale nnyo. Obwerufu bwa Mpuuga obwo bwe twagala okwogerako. Museveni yagamba tugenda tuuka 2026 nga tewaliwo kibiina kya bufuzi nga byonna bonna bwegasse mu kibiina ki NRM. Yasookera ku Mao n'amuwa ki? DP Weri. Kuba Mao bw'aba yakulembera DP nga ye president ng'akolera oli kitegeeza DP batakola ki? Ekyo tuddamu jjogerako. Museveni oyo omujjeno Museveni. Jeno Museveni. Tontereza. Muganange temuntereza ngambye Jeno Museveni. Jeno Museveni oyo omu.
owulira mugamba obuzabuza si president wa Uganda mulekaddemu naawe General Museveni oyo omuntu omu gwe twogerako yagamba tugenda kutuuka 2026 kye yakola kye kiriwa yawa bampuuga abo nga bw'olaba Mau yamutwala kati yali atandise ku mpuuga ebiseera byonna byamaze ku by'obufuzi babeera mu kuzannya zaala ani amuwa abeerewo ani amuwa abeerewo okitegeera bali mu zaala mu by'obufuzi bo tebajja kukolera bantu kati ndi ku kyampuuga mpuuga oyo omu gwe twogerako essaawa zino yali nga bagundi Basewanyana bakabata mpuuga yavaayo n'agamba ffe tetuteesangako na gavumenti kuta bantu abo kuba ne His Excellency Robert Kyagulanyi yagamba temuteesa ne gavumenti naye yakyogera nti tetuteesanko twali e Masaka nga yeetaaga omulambo gwa mpuuga ku kisaawe Mpuuga tafaaga ssebo omulambo gwa Sseggirinya nga gwetaaga ku kisaawe bayisaamu maama wa Sseggirinya akakomo ne Luuswa nga bamugamba muleete omulambo wano tubawe $5,000,000 okitegeera nga naye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abaana baali basimbudde kiro nga bazze kuuma ki mulambo 5 kituufu $1,000,000 soko mpulirize ayagala kaadi oyo soko njagala kaadi naye mpuliriza omwami oyo yaba ku mulambo wali nga omulambo guganya ogendawo ku kisaawe bwe baali baagala gugende n'agamba uffe twayamba Sseggirinya ne tuteesa ne gavumenti n'ebata naye wali eringa yakavaayo yagamba tateesa nko naki waneeno ku kisaawe okwagala okulaga abantu abali ku kisaawe be bafumbidde emmere yabagamba nti ffe nze yateesa ne gavumenti ne babata kyoli kyowudde kyayogedde so nga tumaliza okkiriziganya ne president ne Bobi Wine kyeyakola Bobi Wine kyeyakola kituufu kuba yalina obuzito ku mutima ngalabika Sseggirinya amuloota n'amugamba muganda wange lwaki tewejjaako kintu ekyo n'ayita Alani ye yakyejjeeko sabayo akabuuzo moderator akabuuzo obufunze ensonga zonna ezaali e Masaka ez'okusibwa ez'ekitta bantu zaali za mpuuga n'akagundike already Alani ye yakyogedde awo nyini ebigambo kati ninyo essaawa zino singa bayita nti mpuuga n'ateekayo omusango essaawa zino n'agamba nti ku kino kye baakoze n'okumpeebuula kyenjagala ngenda kuteeka omusango mu kkooti agenda kuwaabira Alani kuba Alani ye yamwogeddeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tannamumenyaako ne mu statement ye taliimu kale tweyanziza golina akabuuzo kamukoka njagala kubuuza omwami oyo ekibuuzo kyange ekisooka atubuulira ne president wa Uganda bakubuuza ni president wa Uganda ffe twalonda His Excellency Robert uliriza ffe twalonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tekiri walonda president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bakubuza ni president wa Uganda Bobi Wine president wa Uganda kuba ffe gwe twalonda ffe gwe twalonda tulina okwogera baani abaamulonda kiddamu nti president wa Uganda kiwedde awo nyini mu bigambo ebingi katugende wano nati yetegeera ye ebiseera ebisinga obanga oleeta kati topic nga zino nga tugenda kujja ne baganda baffe ngaawo titwagala abantu abasiga batwale mu level z'ababebe kkulu ng'ate be bakulu baffe bwe muntu omujajinga okusinziira n'omutwe gwe tubeera mu kaliyo abantu batwala obudde okubanga bala programu eno nga basuubira nti abazze ku seeti awo bagenda kwogera ebintu ebituufu kale agenda okwekanga nga mukulu ya siniya akamala okwogera ate agenda okulanga wabuluseeyo ate owakaliyo buli omu alina endowooza lwaki oyagala njogere nze kyesaalaba awo wennyini bannaye mu mpaaka zindaalo wennyini ebintu byagenze mu maaso ne bigenda mu maaso bannaye tukakkane basobole bannyabo